Ogamba otya ssebo? Gye ndi ssebo gye baliko. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Owaye leero nsazeewo nkunoonyeeko abantu bakutegeere naye sooka obeeyanjulire ggwani. Nze bampita Chris Ray UG era ndi muyimbi ge mannya gange ge nkozesa. Abantu bazze bagamba ebigambo bingi nnyo nti oli muganda wa Rickyman naye ate oli mu kustrugglinga music. Kituufu? Simanyi lwaki abantu bangeraageranya ku Rickyman. Yes, nyinza okuba mufaanana but tetuli ba Luganda. Ndi muyimbi ngezaako okukuza brand yange. Kiba kibi nnyo omuntu okundaba n'angamba nfaanana Rickyman ne mwegaana ate abantu ne bagamba nti Rickyman yeeraga. Rickyman akola ki? Mba nzita brand ye. Kinnuma nnyo because of incident juzi nali nziruka ku luguudo omwana n'antuukako omuwala n'angamba Rickyman nenekanga neŋŋamba siri Rickyman paka ne kati omwana akyannemeddeko buli wempitawo Rickyman ne kinkosa nnyo era kinnumiriza nnyo okulaba nti bampita omuntu gwe sitali ate nange ng'omuyimbi agezako okukoza brand yange abantu bwe balaba nga soogera nabo bagenda ne bagamba Rickyman akola ki? Yeeraga. Rickyman tayagala kugenda ne bafans okitegeera. So nze nganze Chris Ray wemma nsobodde okulaba Rickyman at least nenfuna engeri gye mwetonderamu because this has been happening for a while. Ofuna engeri gye mulabamu ne mwetondera nganze Chris Ray because I'm not Rickyman's brother. I'm an artist and tandekangawo kuba simumanyi simulabangako tetwogeranga nako tetusisinkananga nako. So okumusisinkana ndabe nti mwetondera oba ne twogera kiina engeri gye kisobola okukyusakyusa w'embeera. Okay, naye ddala okakasa omusajja ono si mugandawo ebyaddala Rickyman tetusisinkananga nako tetwerabanga nako tetuweweezanga ku message anywhere oba on social media nothing simumanyi wabula abantu bandaba ne baŋŋamba Rickyman gwe Rickyman ne mbagamba no I'm Chris Ray so tetwemanyiko at all. Naye abantu bagamba nti omusajja yakwegaana ate nga mwemanyi. Tanneegaanangako ekyo kyo njagala abantu balekerawo kyogera kuba ekintu ekisookera ddala sagala kutta brand ya muntu kyekintu omuntu wabanga yakuba music we Rickyman is already elevating ali waggulu sagala ate bantu balowooze nti yansula wansi nga we are not brothers kiba kutta mba nzita brand ye mba sikyagalirako ddala ekyo era buli omu alaba BTM bannange ekyo mukijje mu bwongo. I'm not Rickyman's brother. I'm Chris Ray. I'm an independent artist trying to elevate my music. Okay, oli muyimbi ne Rickyman muyimbi omufaanana nnyo abantu bagamba nti oli muganda we fine okyegaanye kiki kyosinga okwegomba ku Rickyman nga ggwe kale amufaanana? Rickyman ekisookera ddala his music is very catchy and it's lyrically good and the production is nungi nnyo okitegeera. So muvubuka kyekisookera ddala tifa abavubuka twagala nnyo music we ayina engeri gyatumumotivatinga nnyo era enneeyisa ye si omuntu yeeraga ennyo ti oba ki ayogera na buli omu is down to earth so kwegamba he's a very good artist era okukola naye kyandibadde kirungi on my side engeri gye ndi upcoming nenfunayo engeri gye nsobola omusisinkana oba ne tufunayo ka collab oba kiki kiba kinyama ng'omuyimba ali upcoming ajja. Singa ofuna omukisa Katonda n'akuyamba n'ofuna omukisa n'olaba Rickyman kiki kye wandiyagadde okukola naye nga ggwe? Ganze ekisookera ddala collab teri kirala kyonna kyekyo kyokka kyenjagala okukola naye mukwano na collab that is it. Engeri gy'omufaananamu Rickyman amanyikiddwa ng'omusambi w'omupiira gwe nga gweokola mirimu ki besides okubeera omuyimbi? Era nange omupiira ngukuba yes ngukuba mu waliwo division 2 eri mu Boston ngukubirayo era wemba siyimbye bankuba mupiira yes. Rickyman abeera Bulaaya sometimes gobeera luddawa? Era wemba siri wano mbeera mu US. Mutulimbye kati muli either muli ba Luganda obanga muli balongo ssebo tojja tukakase ssebo
goge mazima tetuli ba Luganda tetwemanyi simulabangako naye nkuba omupiira n'okuyimba nnyimba kyenyinza obbaga kijja kityo okubanga nti nno eggwe ebintu by'olina naye byalina mufaanagana hairstyle yeemu omubiri gwe gumu osamba omupiira abeera Bulaaya naawe obeera Bulaaya mukama kyeyakola kyenyinza okwogera mukama kyeyakola naye nga kyo ekyokuba n'ekintu kyekimu yes kiyinza obbeerawo naye nga tetuwemanyi twefaanana tukola byebimu naye okumulaba simulabangako tetwogeranga ate tetuli ba Luganda Rickyman amanyikiddwa ng'omuvubuka akyasinze oba omu ku bakyasinze okwagala abakyala gwe abakyala kiri kitya ku saidi yo era obeerayo n'omukyala gyali naye omanyi just private matters abeera wali omanyi tolina mujjayo nnyonnyo ate ku social media ogambe ndina bano ne bano kwera naye omulaba si omuntu abuukirira ennyo n'agamba ndi mbeera noono kitegeera naye gyali awange gyali wali lifestyle ya Rickyman kwegamba yamyerako yakubeera nnyo mu light eyiye eri etya ssebo nze kwegamba ndi move loki mbeera wansi mbeera njagala ku associatinga n'abantu bonna okitegeera si buli omu naye era abamu abakuyamba then nze saagala nnyo bitaala naye era webiri omanyi ogera ne bakulabalaba ku katonotono bintu ng'ebyo kitegeera okay Rickyman tulaba abakyala bamuyayaanira nnyo naddala ku TikTok ne ku mitimbagano egy'enjawulo gwe ssebo tebakuyayaanire oba tomanya wenna atuuka ku level ye bayinza okunyayaanira sinnatuukayo nkyali mu kweyiya wano nga woobiraba naye tomanya nyinza okutuuka ku level ye ne bayaaya kiki ekisinga okunyiiza ku Rickyman nga gwamufaanana ku byakola sijja kulimba sina kintu kyonna kinalinda byeko Rickyman kyakoze ne kinyiiza tekiriiwo sina kinalinda byeko sijja kulimba tekiriiwo ebyaddala sikirabanga tekiriiwo okay tulabye nga wenkugambye nti Rickyman musajja w'abakyala singa omu ku bakyala ba Rickyman bajja kiki kyoyinza okukola ssebo kubanga tulaba ayagala abakyala naddala zi brand Sheilah Gashumba ba Angelina n'abasigadde abayimbi bwe bajja kyekyo omukyala wajja eri omwaka obudde n'ogezaako n'olaba wekigenda maaso bulungi nga mubeera mwenna wekitakola ng'omuta kyenyinza okwogera ekyo singa ogwa mu mikono gya Sheilah Gashumba n'agamba nti Rickyman Yuno kiki kyozzaako engato z'omusajja ozambala tomanya nnyizo zambala naye nedda soke tubiteeke mabbali ebyo Rickyman tumanyi nti nno ye ayagala bali in relationship with Sheilah Gashumba gwolinaani ssebo taata mukyalawo yaani gyali ye sijja mwogerako sijja kulimba naye nga gyali wali mabbali tabanga ye Angelina si yeye tomanya ayinza okuba yeye naye okay gwoyimba nnyimba kikaki kwegamba nnyimba afrobeat ne dancehall gwe ye genre gyentera okugwamu eyo webatyo naye nga mostly afrobeat gwe njagala mwagala nnyo style ng'eya Kenzo dancehall ng'owa Rickyman bintu ng'ebyo oyogedde ku Rickyman still nti ennyimba ng'eza Rickyman luyimba ki olusinga okukunyumira okukolera olwa Rickyman olusinga okunkolera olwa Rickyman njagala nnyo bango linkolera nnyo eryo tubadde tusaba osooka abakulako essaawa zino badde njagala obakubiremu kapera kwaka kayimba kosinga okwagala ssebo tulabe bango kale ebango baaliwanika baaliwanika kugambye baaliwanika nze nakkiriza baaliwanika mama ebango baaliwanika kale singa osanga Rickyman bwoba kaki boyinza omuwa nga wakamulaba bwoti soka ne mu banko ne mugamba muganda wange kyekiganye musabira okukola era nga we nagambye musabira okukola nga nzija okukola bo twogera ne mugamba naye kiki soke tugende tubuuze ku kazende eggaalo oba waliwo
waliwo kyataatugamba bulungi tulabe naye nga ya mba musanyufu okumulaba ne twogera. Bantu bangi baŋŋamba nti mufaanana, so nze nganze oluusi kintawaanyamu naye oluusi otuuka n'okimanyiira n'ogamba faanana Rickyman, naye era byebyo kyenyinza okugamba musisinkana ne tubongamu ne twogera. Nze nsamba namba 9 gyenkuba. Okay, okuba nti n'abantu bakufaananya nnyo Rickyman, kiina wekikutawaanyamuko mu life yo? Oluusi kikutawaanyamu okulaba nti buli omu aba akuyita omuntu gw'otali, naye obudde butuuka n'okimanyiira. Buli omu n'agamba ofaanana Rickyman n'ogamba kaale. Abamu ate ne kibagendamu nnyo serious nti obeera awo ogenda ofuna message ku ssimu nti ate ono si ex wa Gashumba, n'ogamba ate kiki si banko Rickyman. Kwegamba ebimu bikutawaanya ate ebirala just n'obireka awo ne bibeera awo just. Naye nga all in all natuka ekiseera nenkimanyiira oli wampita Rickyman neŋŋamba bugamu kyonna gye kiri. Tuzze tulaba abantu bangi ab'enjawulo abafaanagana abantu naye ne babeera nga batambulira mu kisikize kyabwe ne bakola ebintu ebibi. Rickyman, gwe tolya bwana bwa Rickyman kweri? Sisobola baba. Nedda baba. Sibalyangako. Sisobola kola kintu kibi mu linnya lya muntu. Kitegeera. Kubeera all in all baba banyonona brand ye ate baba mulaba ng'omuntu omubi. So ekyo so kikola nganze banjagala linnya lye libe nga elevate nga lyongera kugenda bugenzi waggulu. Yeah.